Yes, welcome back again. Mugamba mutyamu naba Lutakome Tonny Kayanja diehards on Lutakome Tonny Kayanja, the highest budget gangster. Ne leero tukomyewo mu lugero lwaffe. Bannanga abaana baffe betaaga omanya engero zino. Mubanyumize engero zino bazitegeere, babeeko kye bayigamu, bamanye ensi yaabwe gyevudde, ebintu byonna gye byava, obutakkaanya n'okwagalana n'embeera yonna yajja etya okuba mu nsi nga bw'eyimiridde olwaleero. Luno ebintu bino bye mbanyumiza byaliwo mu mwaka gwa 13 oba okiwulira kye njogedde 13 ensi yafuna obutakkaanya n'obwengula ky'oyinza oyita sky. Era ensi eno obwe yafuna obutakkaanya bambi sikayi oba ky'oyinza oyita wabuwengula yanyiiga n'anyiigira ensi eno n'aginyiigira ng'abantu bayokya ebika, bayokya kasasiro, bayokya ebibira, bayokya buli kimu. Okitegeera kati nga buli omukka bwe gugenda mu sikayi, sikayi n'enyiiga. Sky bwe yanyiiga mwana wattu ebyatuukawo ate ensi ye yabifunamu obuzibu. Ensi bwe yafuna bizibu ki bye yafuna oluvannyuma lwa wabwengula oba wa sikayi lwe yatandika okunyiigira ensi eno. Wa sikayi yanyiiga omwana w'omuntu ku nsi kuno n'atandika okubonaabona nga sikayi nno agaanye okuleeta kye bayita enkuba. Era enkuba yagaana okutonnya n'etwala obudde, n'etwala ebbanga, ewiiki yafuuka omwezi ne gufuuka omwaka, emyaka ne gifuuka emyaka n'emyaka nga sikayi oba wabwengula agaanye otonnyesa enkuba. Oluvannyuma ng'anyiize omwana w'omuntu yabonaabona, omwana w'omuntu n'anoonya amazzi. Jjukira omuntu abeerawo ku mazzi, ate wabwengula oyo yaleeta amazzi, yatonnyesa enkuba. Bannange ensi yafuna kye bayita enjala ey'amaanyi. Ku nsi kwali enjala nga entobazi zonna tezikyali mu mazzi, zonna zikaze, ennyanja, emigga, buli kimu nga kikaze olw'okuba wabwengula yagaana otonnyesa enkuba. Era embeera yali mbi nnyo. Kaakati abantu bonna n'ebisolo ne bakuŋŋaana wamu ne bagamba naye twanyiiza tutya sikayi? Sikayi oyo era tukoze tutya okumwetondera? Sikayi tulabe nga tuzzaawo enkolagana y'omuntu ne sikayi tuddemu tufune ku mazzi. Waliwo omukyalo omu yali abeera sayidi zaawo Nateete. Kaakati ng'ayina yajja naye mu lukiiko olwo. Kati omukyalo oyo n'agamba bannange, nze nina mukwano gwange abeera Busega. Naye omwami oyo omwami abeera e Busega kyali wange tubadde naye ebbanga ddene. Okitegeera? Era omwami oyo bamuyita Wansega, the vulture. Wansega abeera Busega. Olaba wali round about waawo we batundira ebyennyanja, kati nga round about tennabeerawo. Okitegeera? Nga round about tebannagiteekawo. Waliwo omuti omunene, kati nga mwami Wansega okukwasula nga yagobako ebinyonyi byonna, nga ye Wansega yekka yabeerako kwogwo omuti. Awo we bakola round about, era mu wakati awo nga tebannazimba round about, basooka temawo ogwo omuti Wansega kwe yali abeera. Kati n'agamba nsobola okwogerako ne Wansega kubanga Wansega oyo omusajja oyo atambula. Omusajja Wansega abuuka n'agenda eyo mu bwengula. So kakati tusobola okwogerako naye. Wansega n'agenda n'akola ki? N'ayogerako ne Wasikayi ne bateesa n'atuteeseza n'atwalayo okwetonda kwaffe akiikirira omwana w'omuntu. Osanga Wasikayi oba wabwengula anaafuna omutima ogusaasira omwana w'omuntu kubanga abantu bafa. Okumanya ekyeya kyali kingi nnyo ng'embeera etabuse. Kyatuuka ekiseera nga tebakyasobola kuziika muntu, ng'abantu batondoka bwe bafa nga tebalina mazzi kubanga ennyanja zonna nga zaakala, buli kimu nga kyakala, nga tewali mazzi, tewali ekikati. Omuntu n'atandika nga kutondoka ng'agwa kubanga n'ebimera byennyini nabyo byali bikaze. Kakati mukyala
mukyala Nnaabagereka oyo ng'agenda ayogerako ne Wansega gy'omanyi nga gye bayita vulture. Kati Wansega oyo ng'amukonvinsinga bulungi nnyo ng'amuga tukwegayiridde kubanga nawe tolina byo naawe abaana bo bagenda kufa nabo tebalinayo bakola ki we bajja kyakunywa ate nga beetaaga amazzi. Tuyambe gendako ew'obwengula oyogere n'obwengula otwetondere kubanga emiranga gyali mingi ng'abaana b'ensi bakaaba ebinyonyi bikaaba buli kimu kikaaba era ne bakompozinga obuyimba bungi nga bugamba bwe buti obumu bwali bugamba bwe buti olw'ennaku eyaliwo ennyingi. Omwana w'omuntu ng'alabye wabwengula tuyambe otuwe enkuba naye ffenna tusaana wabwengula omwana w'omuntu ebisolo bye byonna bifa ebinyonyi n'emmere wabwengula wabwengula yamba omwana w'omuntu. Bambi ennyimba zaali nnyingi ku biseera ebyo. Ndowooza senga abayimbi b'ennaku zino nga bwe mubamanyi ababeerawo ogenda okulengera buli ekiggwawo nga nabo bayimbamu obuyimba andise kati byava dda embeera nga yonna ebeerangawo abayimbi bannakatemba baagikolangamu obuzannyo baabizannyazannyangamu abantu ne babitegeera kwegamba bwe kityo bwe kyali. Kaakati ezo ennyimba baaziyigiza Wansega n'agenda mu Sikaayi. Wansega bwe yatuuka mu Sikaayi ng'agenda rehearsing ennyimba ng'agenda ayimba paka we yatuuka ewa Bwengula. N'ayogera ne wa Bwengula n'amugamba wa Bwengula omwana w'okunsi afa, abaana baffe bafa, ebirime byaffe byonna byafa dda, tetukyasobola ziika bantu, ettaka likaluma nga ne bw'oyiba engoyi n'enkumbi nga bw'otema kuba kappa enkumbi yemenyeka n'ebongoka nga tokyasobola kubaako kyokola ku ttaka eryo. Kati ng'ekivundu kingi. Ebyo byonna bwe baabyogera Wansega we yabinyumiza wa Bwengula. Ko wa Bwengula mbiwulidde byonna bye mumwogedde naye mwali mwanyiiza mbiwulidde naye kebakusindise omwana w'omuntu n'ensi ngenda kubasonyiwa. Era wa Bwengula yakwata kye bayita ettimpa. Timpa ani amanyi ndowooza liba ttimpa ekikola ky'amayuuni eyamuliifu yakwata ekikola ky'amayuuni n'akiteekamu amazzi yakiteekamu amazzi oba amatondo g'amazzi nga mangi n'akirwapinga bw'ati n'akirwapinga kyonna bulungi n'akikwata n'akisimba Wansega n'amugamba Wansega twalira abantu amazzi. Okitegeera kati Wansega nga bw'omumanyi obusiru bwe oba n'enkula gye yakula jjukira alina amaala mangi. Wansega alina enjalo nnyingi kakati bwe baamusimba ekitimpa nga mulimu amazzi nga bakirwapinze mu mazzi Wansega mu kubuukaabuuka adda ku nsi. Yakwata bubi Nankani, yakwata bubi amazzi ago. Amazzi bwe yagakwata kati enjala ne zikola ki? Enjala ne zifumita ekyo ekikoola. Amazzi gonna ne gayiika era enkuba yatonya. Oba ojjukira gwe baali bayita tsunami eyaliwo mu mwaka gwa
368 oyo tsunami eyayiika n'ajjuza enankani n'ajjuza amayanja masemayanja gonna ne gabooga buli mini n'enkuba n'etonnya nnyingi. Kati ko wabwengula n'agaana ne bannaye ate nno naawe totegeera. Kati amazzi gonna nga kuwadde gembadde mbawadde mugende mu dividingengako mukozeseeko kati gonna ogayeerumu gwamanyi. Era bambi waani oyo Wansega bwe yagatta bwe gayiika naye enkuba yamukuba yenna n'atotobala bambi yagenda okutuuka ku nsi nga yenna atotobadde era teyasobola kudda ku kyalo ekyo gye baamutuma ekyebusega. Teyasobola kudda wa n'Abagereka. Yakwata ekkubo n'agenda sayidi Entebbe Kitoolo. Entebbe eyo mu Kitoolo gye yakola ki? Gye yayimirira n'abaako olusozi lwe yayimirirako. Kitoolo Wansega gye yasengera n'abeera eyo. Kaakati bwe yabeera eyo Wansega eyo mu Kitoolo, ensi ate n'etandika bonaabona n'amataba. Kati ate abantu ne bagamba naye ate wabwengula ono naye ate atumanyira bumanyizi. Tumusabye enkuba tetumusabye mataba. Biki. Kati wansi wabwengula n'awulira abantu bano nga bayogera ne bagamba kati ate abantu abasindisa omuntu ajja ampe ntonyese enkuba kati ate bayomba nti ate mbawadde mataba. N'agamba kakati ngenda tutandika ng'okubawa enkuba ne omusana mu seasons. Ngenda batande bwe naabawa enkuba njabba wange enkuba nga nnyingi mbwa mmwe mujja kigwako. Ate bwe naabawa omusana ngenda bawa omusana nga mungi gubookye. Era okutandika ne January omusana gwajjanga mungi ne gwokya. Ate mu biseera awo ebirala ate enkuba n'etonyanga nnyingi. So bwe batyo yendagano empya gye baafuna oluvannyuma lwa Sikaaya ate okuddamu okunyiigira ensi. Kaakati mu lugero olwo nange awo bwe nalabira nga Wansega asengusa okuva ewaawe wano ewa Busega ng'agenze mpaka mu Kitoolo. Kati nga gw'omuntu omulabi era omuwuliriza omuzadde olugero olwo olufunamu kyakuyiga ki? Nze ogwange ngukoze kati awo ne bwentema